Uganda y'enkya. Uterevu mbaniriza nnyo bali ku mukutu mwebale kutugoberera. Nze muzukulu wa Gabunga Moses wamalanja gatweyongeyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ne Jeff Major mu Kyeeyo George of which ekyokutegeera abamu abaagala okugenda emitala w'amayanja oba abroad okuba ekyeyo nga eyasooka bwe twagikola specifically abaagala okugenda Canada. I got a lot of reactions from different people. Abamu nga mubuuza bibuuzo ate abalala nga mugattako. So in this episode eyokubiri tuyinza okubaako ebimu bye tusobola okutunuulirako okufuna naawe kennyini okutegeera kwennyini. I'm already with Jeff Major mu Kyeeyo George waali. Robert Kamayanga, how much is $1 Canadian in Ugandan shillings? Also gonna bugenza actually ku Google and you use the calculator ya neringa mu 2007 kuba tekwatagana n'eri ya US. High standard of living, but the cost is also high. High income to cater for the high cost of living. Chanjo Kayla Esther, in America by law you don't pay under the table. If caught, I go to prison. Wala yadangambye clarifying kwekyo paying under the table. Wala ne Jomi promote adayagala nsaba ku namba y'omwami oyo. By the way, zino shot zikwate mulowooza nti Jeff atwala abantu bweru oba biki. So simanyi bw'anaaba yagadde anambulira oba njikuwe or not. Naye it's not a show intended kuyamba abantu bagenda bweru nti you're going to go there kukolera paperwork. No, just enlightening and educating people. Jeff, oli oti oli bulungi? Nkomyewo. Abantu bakulabye bayitirivu. Oli popular now mu nsi yonna ndowooza. Gwaliko wane waffe Uganda. Sinalaba yo bazungu ba comment. Wane waffe. Wadde yagalayo abazungu bajje ba comment. Naye sinalaba yo naye baba balabira nabo basirisa busirisi. Oli bulungi? Ndi bulungi. Okay. We're bulungi. Are you enjoying your stay in Uganda? I'm enjoying my stay. I'm enjoying the sun. Yeah, Uganda is good. Uganda nungi. Nyo. Obadde ogimisinga emyaka gibadde mingi. Ngadde ngimisinga nnyo emyaka gibadde mingi ndaba ku bantu bange. Bempita ayitamu wano wenda bwalaba bwenti. Bwentyo. Ekyo kirungi. Reactions z'abantu wazirabye? Nazirabye. Waliwo eyabadde agamba nti kyabadde kya I think paying under the table. Waliwo yangambye yabadde nozayagala clarity ekyokusasula under the table, what it means and lwaki kiri bwekityo that side okwawukana ku nsi zino ez'Africa. Actually tekiri era ne wano mubikola byebimu. Era kibanga wano ndowooza mujja kiyita gye muyita corruption. Okay. Kakati bali ng'oyo bwagambye nti mu America bo tebasasulira under the table. Kakati ebyo babikola tewali nsi mwe basasulira under the table. You are either crook. You must be a crook. Olina kubeera crook okikola ekyo. So kakati oyo kisinziira ensi mw'oli kati abantu abo babeeranga mu Boston. Nze kyensuubiriza kubanga ninayo bemmanyi oluusi oli baba talina mpapula nga ngamba ngenda kukolera mu liki mu linnya lyo. Nga neefuulanga nze Wamala. Wamala mu America. Naye yo kyanguwa nga mulimu abantu abakwatagana nga muvanga mu nsi ki yeemu nga muvanga mu Uganda. Naye kati ate okusingako ku Canada kyo kiri different nti bo tuli batono nnyo eri bannayuganda ate n'okukwatagana enkwe biki ebyo. Naye nga mu nsi zino ezimu bannayuganda nga zino zi UK zino za America kisoboka. Omuntu by definition paying under the table omuntu ategeere ki paying under the table. Oli akuwa cash n'agamba sigenda biteeka mu musolo. Kole oba oluusi kolera mu linnya lyange. Kolera mu linnya lyange nga okozesa empapula zange. Nga nze okola nga Jeff naye nga gwe Wamala. So bwekityo bwe kiba nti n'olyako n'agamba nti bwenti oyinza okuba n'ofuna mukama wo nagamumanyi kale toyina mpapula kankuwe kyenkoze eki. Naye teziriporting bweri mu ki mu system kyobola ajja kuwa katono mu kifo kya average wage ajja kuwa $6 onazigaana oba tojazigana kwatoli mu system ogenda mulopa Wamala tewali. That's why. Okay. Ekirala ekyala kwaliwo yabadde comment zinaga nti ekyeka abaliyayo
Munsi zeyo kyeka temwagala bannayuganda bangi bajje mulaga ekintu it's very very problematic kizibu nnyo it's hectic kizibu nnyo okubeera mu nsi ezo ng'oli alowooza kyeka mwandiba mubalemesa okugenda mu greener pastures. Omanyi wamala bannayuganda tulina ekizibu kibonye nange ndi munnayuganda tulina ennugu omuntu bayogera ekintu kyonna baba balowooza ng'ebyokusaaga naye omala kutuukayo kimala kutuukako n'ogamba nze soogeza butamanya naye omuntu terina omu atakwagaliza kugenda naye naawe okigezaako kyenagambye kozesa kyonna ekisoboka ku byenkugambye ebyemmanyi ebituufu naawe kozesa ky'oyagala otuukeyo weetuukire ki weetuukireyo olabe kisinziira era nga bwe nkugambye nti kisinziira n'omuntu endowooza ye tewali n'omu atayagala buli omu aba na mukisa gwe mwami wamala sobola kugaana genda gy'oyagala sobola kugaana genda gy'oyagala ate lwaki mukubaako n'ennugu nga omanyiyo gy'oyagala okugenda genda bugenzi naawe ekyo kutuukeko sente zo ze zikweyimirira. How do I make money in Canada and how do I succeed? Ekyo kibuuzo kikulu nti mu Uganda tumanyi nti bw'oba eri amakubo g'oyitamu bw'obeera nga olina okwetaaga connections, you need to have this, you need to have that. How do I have that wealth? How do I make money in Canada? Era nga mwami wamala bwe bannabannyonnyola luli kyogendedde kyoba olina okukola bw'oba ekikututte otuukako n'odivertinga mu kikututte bw'oba ogenze wamala ng'ogenze n'otuuka eyo n'osanga kaŋŋambe n'osanga abawala nga banyiira n'osalawo n'ogamba kaŋŋende n'abakazi tojja kukola ssente so ekyokugenda e Canada nti nno how do I get money? You have to work. Zino ensi z'ebweru kukola mwami omala kukola abasajja abaana bakola so ngera bwe nkola nti no nga bwe nakugamba ne bw'oba towasoma naye nga kyoyagala okyagala okituukako bw'oba osazeewo okusoma era ojja kikola ki ojja kituukako naye nga bw'ogamba nti no how do I make money in Canada olina kubeera mu system eyo okukola kyoyagala ne bweba wano mu Uganda bw'oba oyagala kubeera ku street ojja kikola wamala saakulabako emyaka 2 emabega 3 wali ng'ofuna oba busente bumeka kati ofuna mmeka so kati kirirako n'ekiseto kyeseko onoolaga engeri gy'obeera mu kintu bw'okifunamu okiraba bw'oba osazeewo okwekozesa buli mulimu era bw'ojja okukola obuki obulamu bwo bwonna ezo ensi z'ebweru kukola abazungu bakola kyobula abamu be baddukira wano tebaagala kuddayo kubanga bakola waliwo omulala eyabuzza nti we have offices here ezigamba nti ntwala abantu mu nsi ezitali zimu waliyo bemanyi wano abaga nti nze ntwala Canada, US, UK endala sizitwala oba Middle East sitwalayo how do we survive the those who are not authentic and is it a valid point oga nti omuntu asaba akoze ofiisi ye noonyeza abantu mirimu e Canada ng'ali wesozaaki ng'ali mu Uganda wano nti akoze ofiisi ye ali mu kunoonyeza abantu mirimu naye anoonya US, UK and Canada ali based in Uganda. Saagala kulimba muganda wa nange enkya bondaba wano nsobola okugenda nenzigulawo ofiisi wali ewammwe ku Nassa nenkugamba ntwala abantu nenfiiringamu empapula nsobola ozifiiringamu kubanga mmanyi kyonna kye beetaaga tewali tobanga noogu akulimba wano mu nsi muno nti natwala abantu nga kituufu abatwala ng'abatwala wa embase z'abana abazungu be baditamininga oba ogenda oba osigala oli akukolerako bukozi ku mpapula n'afeera bibye n'omuwa ssente naye ng'ebipapula abisindiseewa Nairobi nina mikwano gyange wano mbasindise mu abo abatwala nga tebabatwalangako bali kyenkugambye bw'oba okoze empapula zo bulungi zitwale ku embassy bino byonna ebyokugamba ntwala abantu mbakolera ki oya bano bafere kankugambe mwami wamala leka njagalo kiddamu tewali muntu okujjako embassy z'abazungu embassy ya Canada emu eri Dar es Salaam endala eri Kenya eza UK ziri wano mpozi ng'omuntu akolamu ennyini wali ku visa nga yagikubiramu ngagokolaganye naye bino byonna bakugamba njabikola bwe ntagenda n'ategeka ipapula byabwe n'awaayo ng'asaba Katonda we lwalikola ki lwali muyamba. So there is no such a thing that omuntu atudde ku ofiisi ali mu Uganda anoonyeza nti ojja kukola mulimu bwe guti era
give me money, give me this amount of money. Senga bakungu baffe wana baba kangambe ba minister tebatawana nagenda kwembase bagenda bugenzi nabayitira mwabo ne bagenda. Okiraba senga bibwaliwo ababikola ebyo. Naye kati buli omu abayeeya nange nkugambye wamane nchansoobola okugulawo office n'ompa obukadde buna. Nenkola ku mpapula zo. Nenkugamba mpa million 8 ne mmanya nti nokke. Bwe nteeka kino ekipapula nenkiteekayo ne ngamba Wamala zijje kusoma. Nenkolaakolawo byenkoze ne bakuwa admission letter n'empeereza eri n'ensaba Katonda. Bwe bakumma nga bakummye nga nkugamba omanyi bakummye. Nankuddiza ebipapula byo. Ebyo nze nabikolako nali wano Uganda. Oza sibikolangako tewali wentatambula wano. Naye mmaze kubeera mu kintu ne mmanya nti no baba balimba. So it's better one omuntu okwegobera ku process. Okwegobera empapula zo n'ogamba nze nkyekola. Ate n'ekira n'oli omuntu ali eri baba amanyi ekyokkola. Asobola okikkolera. Ne bano nti nno ndi mu office nze nkugambye mwami Wamala ali omuntu yatulanga ku post office ya Moana. Yes. Sajja olinga yambala amasuuti. Sajja yanfera nze, yanfera nanfera nentuuka saddamu mulaba mu office naddamu mulaba ku mawulire nti ono yababbye. Gasikyalina wadde n'ekikumi. So ebyo n'aba balimba. Muntu atuula mu office anoonyeza abantu kugenda Canada. Lwaki abatakola ku consulate? Consulate eri wano oba tebisobola nabikolako. Tewali mu system. Ekikutwala e Canada eba visa na air ticket. Bw'oba omuntu asobola kugamba visa yino. Tewali naye akola kyekimu kye nali nkunnyonnyola either agenda kukola bya kusoma, bya kufumbirwa, bya conference. Byonna bye nakunnyonnyola by'abaali mu kukola bambi by'abaagezaako akuyiseewo era ajja kugenda afeereyo ki conference ateeke ku internet conference akutwale. Cost implication waliwo yagibuzaako nti what does it take? For instance, nkyali wano Uganda, ndi mugoba ku documentation paperwork, what and what, nteekamu ki the cost of that? Depending on what you're applying, what are you applying for? Are you applying for school? Are you applying as a skilled worker? Are you applying as a marriage? Kyonna depending. Naye nga bino ebyokusomera depending. Naye okusoma kwennyini bw'oba ogenze ng'oli serious era oteekamu ssente zo. Bw'oba oyagala kudduka after byakusoma era waliwo akatonotono ako kokola ki k'oteekamu n'ofuna application admission n'okola ki n'ogenda. Naye kye ŋŋamba nti depending ekintu ky'oba okola ki ky'ogenderamu. N'ebiba bino bya conference bajja bagamba buli omu atuwe $200. Naye ng'oli akugambye $200 tagenda kugobera ku byemabega bino ebiraga nga bakugamba olinayo ekyapa e Uganda, olinayo amayumba agagenda okulaga nti ogenda kukomawo bwe bityo. Life in Canada, Jeff, omuntu ayinza okwebuuza what makes Canada different and kiki kuba kati gobadde for many years. Bw'obeera Canada, what makes it different from US, UK, or kiki ekiyinza okugamba nti omuntu yes bw'obeera nga oyina omukisa gwe oyina ki enywerera e Canada obeereyo compared to the other countries many people yearn to go to? I think America teyawukana nnyo na Canada. Ennaku n'emyaka gye mbaddeko mu America teyawukana nnyo na Canada. Mpozi teyawukana nnyo naliko e Russia nayo ensi ezo tezaawukana nnyo. Obuzibu buli nti bw'oba ogenze mu zino ensi olina okoncentratinga ku kikututte. Ekizibu eri era ffe ekisangibwa nga ffe abaddugavu especially be bakazi. Abakazi kizibu. Nti abakazi oba oyagala okufuna emirimu egyo va ku bakazi. Byebimu ku byenda bw'ogenda mu ezo ensi ng'oli musajja baveeko be basinga ebiki ebizibu be basinga okuleeta obuzibu mu ezo ensi. Naye nga era nga bwe nkunyonyedde mwami Wamala gw'osobola okwebeezaawo kubanga system ekusapootinga n'obeerawo n'obeera ng'oli muki musanyufu akasente ko bw'okakufuna ng'okakuuma ng'oweereza ewaka ng'oweerezaako family ng'obeera bulungi. Kyekyo kyendaba naye nga tewali exactly nti nno osobola okukigamba nti nno osobola kustabilizing otya naye nga bw'ogenda wali ng'ekikututte okimanyi ng'omanyi naleka maama wange ekyokulya tayina taata wange ekyokulya tayina kati ngenze kulwana kama mbaaya n'osalawo okole okola. Sente n'ozifuna. Yes bakutwalako omusolo naye kiri better than nze okukola wano e Uganda. Nagenda kufuna nga sina kyakulya oba nga ntambula ku street right kyekyo. Wano kye tumanyi waliwo yabuuza kuba ndoza twakiyita ku ngulu ekya emisolo what and what. Yabuuza nti yes wano mu Uganda tulina katugeze ka tulina omusolo gwa internet, tulina VAT, tulina payers and tulina ebintu bingi. Ndoza oli adayagala a detail of the taxes yes paid
as long as ofuuse omutuuze paper buli kimu okikoze you're now permitted to work in Canada. Again, Mwami Wamala, wali the more money you make, the more taxes. That's a no-go zone area. Ate buli kyogula kiriko muki? Omusolo. Ne bw'okwata kapeni n'okagula kaliko omusolo. Buli kyogula ate ne ssente ez'okola bajjako omusolo. Kati nakuwa example nalabyawo yabadde ayogera nti simanya poliisi biki. Naye poliisi eyo beba efuna kaŋŋamba omuntu afuna 80,000 emitwalo 8 egya dola nga bagenda mujjako asigazaako nga about 60,000 nga mujjako omusolo gwa 20,000. The more money bw'okola let me say 100,000 bagenda kujjako bakujjako 30,000 osigazeeko 70. Naye nga bazijjako mulongo nti bajja ne bazikwata bukwasizo ne bajjako buli bajja let me say they take off about 10%, 5% of your income bakipinga bakudeductinga depending on how much. It is brackets the balaba ntino you are in a higher bracket, middle bracket. It depends. At omuntu obofuna about 30,000 a year bayinza okujjako literally 1%. So ki depending a bracket gy'olimu n'omusolo gw'okola ki. Gwe musolo gwe bakujjako. Okay. Naye nga kakati waliyo bino nti the specific taxes nti mu Uganda we have the internet tax now, we have pay, we have now we pay for TV, we pay for everything literally. Nti emisolo gyonso gikumenyera what and what, NSSF bobera ngoli mukozi ejo sitola gikumenya depending ku province. Province. Okay. Nti nno kati ngano betuyina nti nno Kampala tuyina Mukono tuyina Wuuno. Buli province ebako n'omusolo gwayo n'engeri gyeguyita. Tejiri uniform. Tejiri uniform. Beba waliwo province ezikola ssente nnyingi nga zo bagenda zijjako omusolo mungi. Era kye nagambye ekyo nalabyeko yabadde abuuza ku by'amalwaliro nti ne provinces ezimu zisasuzaayo akasente akatini okugenda mu ddo naye bakajjera kuki ku kaadi yo tebakusasuzizaawo right away. Kwegamba kidependinga province ebeera buli emu ebeera n'omusolo balina GST balina HST balina emisolo mingi naye nga gidependinga ku province gy'okola ki oba mwe gye tuyitanga state gy'olimu. Yes. Kati nze ndi mu Alabudde tukozesa emisolo mirala. Era ky'obola abafere tusasula ddwaliro naye ate bw'ogendako mu BC naliko mu BC osasulayo oluusi $6 omwezi ne zikuyambako in case bw'oba okola naye bw'oba tokola still ogenda mu ddwaliro ogenda mu ddwaliro nga tosasudde naye bw'oba okola bagenda kujjako $6. Okay. So in case you're there okyali kisinziira ku ssaza ly'olimu. Ku ssaza ly'olimu exactly. Ku ssaza ly'olimu kati nze ssaza lyendimu ne bengenda mu ddwaliro tebansasuza ssente. Nabyawo omwami omu agamba waliwo gye batasasuza oyo simanyi gy'asula. Ayinza okuba asula eri Quebec. Kakati kyekyo nti nno lisinziira essaza ly'olimu naye neera amasaza gonna era kyekimu they restrain themselves and making sure nti nno tebabajjaako kinene. Okiraba ebyo bye by'eddwaliro katono bwe bityo. Ssaza ki erisingawo okubaamu ssente mu Canada? Eryange lyendimu Alberta. Yesinga ssente. Era yesinga n'emisolo. Mwe muli oil. Era yemu ku basinga okusasula omusolo. Yesinga emisolo. Naye ng'ate eyaffe yesinga ssente. Eryaffe erisinga ssente Alberta. Mu Uganda tukimanyi nti yes tulina world over okusavinga kola kutya. Ekibuzo kino kyadde kikulu. Nkiraba nnyo mu Middle East. How girls and Ugandans actually abavubuka bagenda gye basafaringa to safeguard their money, to make sure that what they have made, they save, they do this and this. She tend extravagancy. How do I have this money in Komewo? Nga sibye bino ebyabasama I'm going to spend lavishly. Nga I have my money after the taxes, what and what. Yandi the guidance ku muntu ayinza okubeera nga yakatuukayo oba yakagendayo oba anaatera okugenda nti bw'otuukayo. This is how you handle your money. That's the biggest point of this interview actually today. How do I handle my money to make sure that it profits me? Nfunamu nga sitomedde. Omala kisinziira n'embeera gye wavaamu wano. Bw'oba wava mu mbeera nga oli mwana wa minisita, bw'oba wava mu mbeera ng'oli bazadde bo bayite balina kyakulya, kigenda kuza okusa obuki obwongo ya bw'oba wava mu mbeera ng'oli mwana wa minisita nga buli kimu basasula busasuzi era ojja kutuuka era kyojja okulaba wano. Ate n'ekirala
different from Saudi Arabia bano bannyinaze gye bali nabo baganda bange. Eri togenda ku saving ogamenti ogenda kugula ennyumba e Saudi Arabia oba ogule emmotoka bagenda kwegamba biri awo togenda bagulako kintu kyonna era ky'olina okukola kokutteko okola ki koza ate n'abantu abagenze Saudi Arabia ennyo enseetero nnyo okubanga ebanyigidde ku kisenge that agamba ne benfuna ka million kamu kafuna omwezi gamba kalina okuddayo waka ne kayamba nfa naye kati bano abaana abagenda ena abamu abasinga baana oluusi bakulu wano babakiwe batyo ate eri tulina opportunity nti osobola okugula ennyumba n'obeeramu ennyumba eyo n'okola newerabira ne Kyeeyo-Uganda n'okyerabira kati obwongo bwo gundi okikugamba nve mu Uganda njireke nji abandoninga njiviireko ddala nakikoowa Kyeeyo-Uganda oba nkole wabiri oba nsigale mwene ensi so kisinziira naye ng'ate opportunity saving center wezeera nga bwe nagambye meka z'ofuna okiwulira meka z'ofuna ne capacity y'okukola okulaba nti ezo sente ozikola ki oziyina so nalabya waliwo omuntu agamba nti oluusi living costs ziri high naye ngera bwe nagambye mwami wamala bemba nkola omulimu gumu ziri high bemba nkola emirimu ebiri kale nga guli gusasula living costs ziri ziragawa ziri endala ziragawa sobola ziweereza wano tulina buno bu app tulina buno bu wave tulina bu limitry tulina liya tulina buli kimu ng'oweerezaako ku account kisinzira nti no buli omu aba ne dream kati nze wamala wa dream yange yagamba nti nvudde wano Uganda siridda era sijja ziweereza nzija nenkiringa mu wiiki zange 3 n'entema naye kakati oluusi munaye oli ajja n'agamba omanyi kati kansooke enkoleko ewaka nzimbeyo akayumba akalungi ndabiire famire yange buli kimu kitereere then akasigadde nkole ki nkuume naye kitali ku b'e Dubai bafuna sente nti olina okukkiriza nti ab'e Dubai naye omuntu wange akola miliyoni emu nze nsobola ogikola mu lunaku luki kati olaba yo difference is zero so kyekyo ekiriwo ekyo ekizibu ekiri awo nti nno kisinziira ekikututte n'obwongo bwo kye bwagala bw'oba oli mwana wa mugagga era ojja kukiringa dadi akukime ku airport akuwe ne lifestyle yo bweba lifestyle yange yakukiringa era nja kukomawo wano tobalaba wano okomawo n'okiringa n'obalaga wendi bwekityo bwe kibeera omuntu eyakatonnya oba eyakagenda mu Canada what they need to know kikyalina okumanya nti they must have information nti kino you need to live like this so olina kweyisa bwoti olina kubeera bwoti first step in Canada oba yakagendayo today he might be watching or she might be watching and ebyakuguidinga nawe nobeera nga yes you're somewhere mbe oba wakatuuka nze wamala kankugambe nali nakatuuka e Canada natomera kankubuye natomera olutomera nga buli kimu kinsanyusa nga nkola bwenti soka nentunda left right nakola mistakes nyingi kubanga nze seebuuzanga nafukanga tohabulwa sebampabula nenomu yali empanga advice nga ntambula butambuzi fa lumu nafuna credit card nengenda nengamba ngenda gula yali ya $10 nenjigulamu yonna nenjiteeka wali ne batukana ngamba sasula nembaga mwampeeredde yaki temwagimpa kubanga bagimpa ne bangamba kuliko sente konze sente mutampadde nengenda mu store nengula kiri bwe baamala neziggwawo nga sirina za kusasula ne bangamba sasula konze sizirina ne baziteeka ku credit yange kati bonoona kwegamba natomera ate nali sina gwe neebuuza naye kyendabye nti nno oba omuntu afunye opportunity omuntu andaba eyo nti kiba kyetaaga ofune ku bantu ababadde baluddeyo bakuguiding otherwise ojja kukola mistake nti nno buli kimu kijja kukusanyusa ogamba omanyi kankoleki ebisanyusa bingi omuntu akugambye wamala nfunye kadi bweti njikuwadde keriko $10 wakajja Canada oyingira mu store emmere obadde toyina ng'osalako wali ate nze nagenda nga mmanyi nti eno kadi bagimpadde bakukonvinsinga boogeza olulimi lulungi ne bagikola ki so kyengezaako kugamba nti no tryinga ng'okwebuuza tryinga okufuna bannayuganda banno nze kyantwalira emyaka 1.5 okufuna mu bannayuganda be nali ntandise okwebuuzaako but was too late because nakola mistakes nyingi nnyo osanga senga saakola na bye nakola ate nembonaabona obijjawo nga obudde bukoze eki buyise ate kisinziira n'engeri gy'oba ogenze okiwulira kubanga ogenda kutuuka wali oba obyoze mu bya refugee olina okwebuuza kubanga bonagenda n'obitomera n'ogenda mu kiyumba eyo bajja kukwata bakuzeeyo e Uganda nga towadde message ki ntuufu
bw'ojja ku by'okusoma n'opambaala bw'omala okusoma nga tomanyi kyakukola ku mpapula era ojja kubeerawo malayo emyezi 3-4 bakugambe kola ki ddayo so oba weetaaga weebuze ku bannayuganda bano naddala tulina zi communities oluusi tubaamu ne bu community obutonotono oba bannayuganda ojja ne weegattako ne baba toyagala bubeeramu ne weegattako katono n'ogamba omanyi kambubeeremu kambubeeremu osobole okumanya ekigenda muki abantu ogamba omanyi ekyo kyogenda okukola tokikola bwotyo oba oyo gwogenda naye gendayo ki mpola so kikuyambako okwadjustinga mangu notabeeranga nze yagenda n'amalala ne ganda gessomo so n'amalala olina okugajjamu bw'otandika nti ngenda kukola kiri n'olinyirira kirino girya ogenda kakanotomedde so kyensuubira nti nno olina okwebuuza kyekwetagamu katono okwebuuza system ekuyamba naye olina okwebuuza ku bannayuganda trying okufayo munnayuganda naye obiri bitya kiri kiti era ojja kufunayo abakugamba ebirungi abajja n'okugamba ebibi naye kwata mpola trying okulayinga back to get the right information before you crash. Okay. Ekyo nno kikulu by the way ekikulu nnyo za kyaku kubeera nga cause their communities ezisobola okubeera nga zikuyamba ekyo kikulu olina point gy'omekeza gyendaba eri very very valid eya mistakes ezikolebwa abaakatuukayo most of them in case there is no advisory support there is no guidance there is no what the mistakes ng'ogyeko ezizo z'olaba abalala ze bakola eziba at the end of the day ne batomeranga ze ndabye era kyenkugamba kyensinga okulaba nti nno era nga bwe nkugambye bw'otuuka nga kuzanga otuuka eri n'amalala nga buli kimu ng'oluusi n'okola ky'otalina kukola nga ggwe omuntu okirabe nga tekikuweesa mpapula okirabe n'otuuka eri bakuwadde kaŋŋambe kati olw'efigi bagambye n'olemera kaŋŋambe nga ku refugee status nga bongera gavumenti ekuwaki sente buli mwezi tukufuniramu wanga tukuwa sente buli mwezi nga bagamba bw'otuuka wali mu kooti nga bagamba ebipapula byo tebiyiseemu nga bakuzaayo okitegeera ekyo mwami wamala kubanga oli ku sente za gavumenti bakusuubiza nti nno ze ogenda kukola n'otakola ki n'otakola bakwata nga bakuzaayo because babasuubira nti olina okuzivaako okole okiraba n'ebirala kati nga bino byenkugamba ebyokusoma n'obeera awo n'otandika okunoonya omulimu oguli mu field yo ne gukola ki ng'obudde bwe buggwayo ne bagamba omanye eno student work permit gye twakuwa egenda eggwako neggwako nga tonatuukiriza kyokola ki neggwako nga bakuleka ng'ogenda so ebintu bisinga kyendaba nti nno kyetaaga okwebuuza mistakes nyingi nnyo oyinza okuba nga olina kyoyagala okukola nga nange oluusi sikimanyi naye nga weetaaga okwebuuza kwabo b'osanze Uganda b'osanzeyo mu gundi tulina communities tuzirina nnyo z'amaanyi nnyo ezimufa abazikulira naye nga olina okwebuuza kisinzira n'ensonga yeriki okiraba naye nga ate tegenda nga weebuuza buli kuli omu because nagambye bannayuganda tulina enkwe bannayuganda tulina enkwe nnyingi otuuka tulina enkwe tulina obujja buli kimu kiri ku ffe so osaana okwebuuza naye nga weebuuza ku bantu abali specific teweebuuza buli kwomu ku byolabye ebbanga lyobaddeyo eriyo ekyenjawulo bannayuganda kyetutwala unlike other African countries kuba manyi eri abanigeria banaggana abaani you've interacted with many Africans bannayuganda tulinayo enjawulo kyetutwala eyo nze mu province mwendi eyange mwendi sinalabayo kyetuyina nti no fena tusaba mirimu ne tunoonya emirimu ne tukola naye ate mulimu era bannayuganda abalala abacontributings nti nabamu balooya ninamu mikwano gyangamu balooya balina bukampani obutonotono naye nga kyetutwala nti tugenda abalala ne tusoma ne tufuna skills tulina abasawo tulina bannamikwano gyange gyakomye wano basawo tulina buli omu naye nga tutwala skills zaffe ntonotono ze tulina ne tuzikozesa okuyamba ki community naye era nga tuzikozesa because twagala naffe kaki kasente okiwulira that's it nga nawe bali abazungu naffe bedrusi bwe tuba tukikola so you've not tried to compare togezaako kwegeraageranya nti aba South Africa we bajja bagundi ba Nigeria banaggana we bajja nti and okumanya nti yes our strength our weakness our opportunities nga Africa we tugendayo kakugambe nno gwe mwami wamala osaaga zino ensi zaffe kati nga bwe tuli wano okujjako nga bakugambye nti nono wamala ava Uganda baba bagaba omulimu
babasazeewo okugamba tugenda gabira baddugavu tebajja kugamba Wamala ava Uganda otuwa Wamala we Uganda they will say we gave a job to black person they don't know about Uganda balowooza buli omu muddugavu y'omunze n'oyo ffenna be baki ate batuuka ku China we gave to Chinese we gave to nokutuukaawo blacks shot themselves tomanya tebaga nti Uganda niwajja kugamba era kiri batwalira obudde okyogera nti no obusudani origin naye nga bamaze okuyitawo ennaku nga mmeka ng'eddwaliro lyafulumye kakati bwe mugenda ku mulimu ne muba mukola abantu bataano tebajja kugamba nti no Wamala ava Nigeria Jeff ava Ghana oli ava Tanzania no the black people naye mutula abo balowooza muboogera naye ng'ate oluusi ne byenjogera tobimanyi n'oli byenjogera takola ki so ekintu kiri nti tosobola kati kuditamininga level yaffe n'ogamba nti no bannayuganda bakoze bwe bati oba abalagire kubanga bonna mubuli kimu black ffenna tuli bakaddugala kakati oluusi bw'oswala oswala naye ne mukola bwe mutya so bwebyo simanyi out of the experience gy'obeereddeyo nkuba kati bwe mba ngayidinga omuntu agenda okujja e Uganda nina n'omutegeeza nti wano enguzi temenya tteeka that's the fact nti bw'obeera nga bakutte wa traffic bw'akusaba ID yo ategeeza ID ndala there are things kubanja nnyo to speak to those people who have just gone or who are preparing to fly out this month or this week or next week waliwo ensobi oba kale sandize ensobi bitandise obeera very cautious nti waneeno newofa otya kati wano nti ku kkubo ebipapula biyitirivu you drive on in the wrong lane this penalty what and what waliwo ebintu bwe bityo nti kati nga kunywa omwenge nti waneeno eri the countries emanyi ng'okukwata nga onywera mwenge oba ku mulimu oba woba anywhere kiyinza okubeera nga penalty erina okubeera nga weeri waliwo ebintu byemuntu byalina okuteeka in mind nga yalina birabira wano nti bw'aba asituka nga tannatuuka n'eri kubuuza alina okumanya nti this and this eri kiri illegal in terms of legalities those amateeka in brief omanyi mwami Wamala kankugambe omanyi kye bayita system wano ewaffe wano tewali system kitegeeza nti ne president baba taliiwo ekintu kisagala kikola ki kitambula ne bwafa enkya tewali kigenda kukola ki kati wano president bwafa byonna nga bifa nga buli kimu kigudde ku ttaka bali abasajja balina system nti ekyo kyogamba nti ogenda kuva wano otuuke wali the other one is a no-go zone area there is a system nti nno ojja kutuuka wali butuusi bakukwate nga bakusanzeemu akenge mu kamwa kokka bwe kati tolina gwogenda kuliisa ki bino byendaba jo nabadde envuga babadde bateekamu kawunyemu bwe bakukwatira ng'onywedde ku mwenge nkuwa example yokka bweti ne bakukwata ng'ovuga ng'onywedde ku mwenge bagenda kutwalako license tojja kuddamu kuvuga bwe bakuyambye ate omala bwe bakujjukuddiza nga wayise emyaka nga5 nga bagikuddiza bagenda kuteeka akuuma mu mmotoka bagenda kuteekako akuuma buli bw'oyingira mu mmotoka omwo nga tokafuuyeemu bwoti emmotoka eyo tejja kutambula bwe bakwatidde onywa eyo criminal case criminal oba owedde kakati ate system togenda nagambye balina ssente to the extent owa police wano gw'osasula emitwalo 10 ng'eri bakuwa miliyoni eza wano almost 2 eza Canada omwaka ngono bagendamu miliyoni 4 omwaka ogendamu comparingira wano oli omuntu weeri so ekintu kiri nti bw'oba ovudde wano manya nti no bali abantu balina system si bino ebyaffe byagadde bengalye tebemba njagala ndaga muntu ngenda kugenda wali mpa nga bampa nedda eri system bwe bagamba ndaga muntu yalina ku 10 ejja kuba yanaga 10 bwe passport yalina ku 2 ejja kuba yanaku ki 2 so bw'ogenda wali olina okumanya nti no it's a system eba system nti tosobola gifera tolina gw'ogenda kuwa ssente tolina gw'ogenda kulimba mpozi nga mugenda kwerimbanga mu ka community omugamba omanyi kola bwoti oyinza okunkolera kino n'okikola bwoti mu ka community kamwe naye outside omuzungu tebamulimba alina abaana be bazaddeyo baba training obutakola ki obutalyanguzi so olina okustrugglinga no making sure nti no obeera mu careful ng'oliyo nti no bw'otuuka wali manya eby'Uganda nze bwe mbeera wano binnyangwira naye ebyeri n'ebyeri biba byaki so kati wano oli free na nnyo
kugambe bali bakumalamu amalala bakumalamu amalala kubanga wano kugambe nakuwa nali nawe wali tewalaba kye nagamba yansagala toyagala embidde mwoseke batuyagala osekere wano Uganda okumanya obumanya nti it's a failed state vuga kilomita from here to there vuga wano ne wano ojja kumanya nti ovuga wano mpaka wali ojja kusanga ekinyaawo oba si kye kya boda ajja kuyita wakati ojja kumanya failed state Uganda yensanga tuli kakati ogenda tojja kugiyita mu ssebo tojja ne bw'oyitawo buyisi bw'oti bajja kukuba emmotoka tewalina omu agenda kusasula gwalina n'okusasula kakati system ebeera very very important nze nagambye gwe tutambuza mita 2 just from here ojja kujombulira ekiddako so olina okuba ng'ogendayo ng'oli careful ng'omanyi nti nno kale mwenvudde mu nsi yaffe abakaddugala eyaffe tubikolaga dibengalye eno gyenzize si waffe system nina okusirika abantu eri oyingira kankugambe wamala oyinza okufiirwa awo wano wondi wano oyo ng'abeera nange wano wendi nga neighborwo naye nga simanyi nti n'erinnya lye sirimanyi nga simumanyi na linnya lye nga simanyi naasula omwo simulabanga nako nga ne baakuba enduulu sijjaayo okiwulira nga buli n'ekituuka ewange alingiza bulingiza bwe waabaawo obuzibu yayita ne poliisi yagenda n'okukuloopa kati ekintu ekifaanana bwe ekyo ogenda kikola otya careful very careful abazungu baloopa n'akatono bwe kati akubirawo poliisi n'akatini bwe kati atekawo n'akatuli mu ndabiri wamu n'akulengera bwoti ng'ojja n'okola mistake egyo akubirawo poliisi so byebyo ebizibu kumimu byendaba nti nno bwe tuva wano bagamba by'osanze eri birekeeyo okwate ekyeri kubera okubeera omuntu omugumiikiriza ennyo kubanga ng'oyo mukwano wange gwe naggamba era kyekizibu nti nno yapapa n'akoona abantu biki ku endi n'obonaabona ne bakuzzaayo that was murder obutuuze teyabufuna teyabufuna naye nga ye yakikola yakajja mupya amalala mangi olini w'amaanyi waffe tuli bagagga byebyo ebivaamu nga tumaliriza Jeff ensonga ya yesu wagikonyeko eri point ya obusosoze bwe yolekerawa mu Canada like apart from oba buli underground is it yakuba mu US tukimanyi nti they are going zonga it's exposed kimanyikiddwa nti obusosoze bwo bungi kyosaagala kulimba prime minister waffe yabuyita systematic racism obumanye that buli systematic sijja kujja nkugambe oli muddugavu gwamala sijja kujja kukola bwentyo naye ebikolwa byange bijja kulaga nti nno oli muddugavu kati ngezaako ku example ojja kujja njogere ekintu ngambe nti nno njogere ekigambo mu luzungu hello Amara, can we go to the sauna oba sauna ogambye eki ajja kuddamu I don't understand what you're saying. What are you saying? So, ojja kulowooza nti no ajja kwefuula nga atawulidde kyokola ki kyomunaye nga intentionally yeefuula atakoze eki atawulidde oluusi ebyala bwe babikola nti nno ajja kujja agambe alabe nti nno babakuwa omulimu olina omuzungu tajja kuleekaana naawe oli ojja kuba omusinga agumuwe naye tajja kukugamba ekyo ajja kugamba unfortunately you are not qualified bla 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 naye ng'omusinga yajja kikola bukozi wali asirike tajja kugamba nti oli muddugavu ngukuwadde kubanga toli muki muddugavu balina oluusi muba muyinza okuba mwogera n'omuntu pretending nga nakola balina like that n'abuzaabuza kwegamba it's systematic tekiri opening nti omuntu ajja kugamba gwamala oli muddugavu okiwulira tajja kugamba kati omuntu akugamba nga kyewalaba mu America ti oli bajja ne bamulinnya ku bulago ne bamutta okiwulira ezo eri systematic tajja kugamba nti ngenda kukulinnyako lwakuba oli muki ngenda kukulinnyako tajja kugamba nti oli muddugavu yamugamba nti oli muddugavu no it's just something systematic nti olina okumanya nti kijja mu bu naye okimanyiira kati ogenda n'ogamba anyway ensi yaabwe ndi wano eri mu Uganda ebivumo bibakuvuma gavumo ga wano ogamanya omuntu yakugambye ekigambo ogamba ku kyebavume e Uganda ate bano kitini so nogamba manyi kino kisinga omuntu agenda okugamba oba agenda okugamba ebigambo byetagisobola na kujja mu kamwa so nogamba anyway buzungu nkola naye essaawa 8 ntambulanga ngenda oluusi oli n'agamba bwakuwulira ku ssimu ng'oyogera
ono muddugavu yennyini n'akuhanginga naapu n'ateekayo tajja kugamba nti n'oli muddugavu ahanginza apo badde akuwa ddiiru neefa nze nina kampani wamala kankuwa example ngenda ne ŋŋamba Jeff speaking oli kasita awulira ng'oli muddugavu bw'ati okay, I'll call you back kati nange nfuna omuddugavu munnange nga mmukozesa omuzungu munnange nga mmukozesa ng'ayogera nabo so olina okuba most of the time olina okuba omujagujagu naye nga oba obusosoze tebusobola bumalayo bajja kugamba it's not there but gyebuli ne mu America mwebuli just abantu lusi ate mu America bagezezaako okwerwanako naye ne waffe okwerwanako kutono go tebakikulaga ku maaso naye bakikola mu ngeri gye nkunnyonyoddemu. Finally nga tumaliza birungi kyoba biki byolaba successfully byofunye noga nti I'm proud to be a Canadian citizen. Byogamba nti yes, unlike Uganda, no, not Uganda, but yes, I'm proud to be a Canadian citizen. Era olinaga nti bwafuna obutuuze this and this, it makes them proud. I'm proud because ndabye ku mbeera esingako ewaffe wano oluusi n'ekirala nti nno receiving a lot of support. Newe nali ntandika company education wise, training wise, I received a lot of support. Okay. Government support. And supporting nze because nina mikwano gyange like olaba bano nga bakola mu system because nze nakolako ne mu system yaabwe. Naye ne benava mu system, they backed up my intelligence company, never to backing up. So backing up without corrupting them, without being a bad obanga nkumanyi nedde olinaga Jeff ngenda kuyamba bwenti naye ekyo kyekimu ku byo ate n'okuba nti nno ndabye nti nno skills zennina kiyinza okuyambako ku katono ke bampadde nsobola okuyambako back home here in Uganda nendaba nti nno nange nsobola okugattako okusiga ensigo ku katono kenkola ki kennina so kyekyo kyendabye nti nno they have been so supportive. Abazungu bali very supportive kasita bakulaba nti nno ina kyoleeta oba ndi wano nange ninganga mwami wamala nti nina company yino number so bakwongerako ku support. They have really supported me a lot okulaba nti nno company eyimirira nawe okubaawo nga bwoli ng'obulamu bwe okola ki bobubeera okusinga nga bwe twalinga wano ewaka ng'era byakupambana ensi yakola ki yakuyiiyayiiya so kyekyo ate ne buli omu tebakusupportinga nga ne bannayuganda abalala abaliyo nabo bafuna that support bw'oba otaddewo open ground because they will give you wano bagaba looni ne baagala n'okutuga ogireeta ddi nga kataka bakatudde naye wali omuntu ajja kukuwa looni amanyi tolina ky'oyina naye nga bahopinga for the best the results because fena running companies. So if I run a company nga manyi no bagenda kumpa loan of almost $500,000 njiteke mu company yange running nga bwe njagala nga siri ku pressure nti bagenda kuntuganzizaayo buzza katono ate they create that opportunity nti no waliwo starters loan after university loan like creating a loan immigrant loan nti obano ba immigrant black society loan. So those opportunities we try to tap in them tulabe nti no zituyamba. So I tapped into some of those opportunities okulaba nti no ndi wendi episode eddako ndoza ejja kubeera more of a how to ndoza we tujja okuddaawo how to start up a company in Canada. Nendoza your questions, keep the questions flowing. Ebibuuzo bwe bobirina biteekeko. Nendoza kwa Jeff yalina kati company, how long does it take you to have one? Here in Uganda, of course, I'll be frank, I'm a journalist, nkugamba kituufu. If you have money, if you have something that you're going to bribe some people, you're going to have a good company here in Uganda. If you have connections, abamu muyinza n'obutasasula misolo, so we all know that. So we know the investors here in Uganda. So if you're to make investments in Canada, or if you're to start up a company, a big investment in Canada, how do you go about it? Yejokujja episode eddako Masa, your final remarks, Jeff. Obubaka bwo obusembayo eri banaganja zifula very short to zifula interesting ate abantu nga babeera guided and educated. We tujja okutandikirawo obubaka bwo obusembayo. Nze mbagaza mirembe
Mbagaliza mirembe Bannayuganda wendi mujje tunywe ku kakofi wano buli omu ayagala ajja tukiringe kubanga ndi musama si kyekyo so nga mbagaliza mirembe byonna bimuyina mu biweereza ku internet tujja kubyansalinga so long as we are still here naye nga tujja balaba next time. Yes. Jeff Major Mukibi Sserunjojo, of course, he is the proprietor of Major Investigative Agency, right? Yes, Major Investigation Agency. Investigation Agency, based in Canada, yeah? Mirimu tuyinza okuba tugifaanaganya kyansinzaako oyinza okubeera nga mu bufunze in brief yaba mukesi aba detective, yeah? So tulina department ate ffe we tucommand bo ne beeyongerayo. Episode zino zigenda kuguiding abantu. Nja kufuna episode endala in UK, omwami nja muleeta on board naye, he's already in Uganda, to understand life in UK, the how-to questions. How do you become a United Kingdom or a Great Britain citizen? How do you go about this? So those how-to questions, byonna byonna. Kati tusooke tumalirize Canada tumanye how do you start up a company and how do you go about certain things. Ebibuuzo bwe biti birimu how process ebeera etya step by step tumanye neweziba dakiika 5-10 ojja kuba otegedde nti newoba ogenze eri you've been informed right here. Nja kusuubira zijja bayamba away from the politics at times gwe tuogera twetaaga n'okuyamba abantu baffe abandyagadde ofuluma ebweru bw'eggwanga. So it's gonna be your one-stop shop or one-stop center for all information gy'oyagala okumanya byabufuzi n'ebirala byonna. So this year keep it locked, keep it around era tujja kuba tukwatagana. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala, ayi Katonda kuma maaso moja. Uganda y'enkya.